Masiki eno togyetaaga singa oba nga toli mulwadde, toli mujjanjabi ng'ate toli musawo. Amannya Dr. Bulamu, omusawo w'amakaago. Leero tugenda kuyiga ku nzijanjaba y'endwadde eno eya coronavirus singa oba ng'oli waka. Obulwadde buno ekizibu ekisinga kye bulina nti busaasaana nnyo, naye ate ekirungi si bwa bulabe nnyo nga bwe tujjukira Ebola. Ekitegeeza nti ebitundu 80 ku 100 ebyaba abantu abalwadde obulwadde buno basobola okubeerawo nga tebalina bubonero bwonna oba nga balina obubonero obutono ennyo, okugeza nga omusujja oguli waggulu wa 38 n'obutundutundu 8 degrees Celsius, okukolola, omutwe oguluma, obukoowu, mpozi n'ekimenyomenyo n'okulumwa emimiro. Singa oba ofunye obubonero buno nga tebunaba kubeera serious, osobola okubeera ewaka ne wejjanjabira ewaka, wabula ekikulu kiri nti olina okweyawula ku banno. Ekirala olina okwambala masiki okusobola obutasiiga banno abalala. Weewale okunywa omwenge kubanga gukaza omubiri gwo, gukuleetera okuggwamu amazzi. Nywa amazzi agamala, owummule ekimala. Era osobola n'okukozesa ku ddagala eryo erya ssenyiga erya bulijjo lye tukozesa nga mwogase ne painkiller. Painkiller osobola okukozesa Panadol yasinga okuba safe kuba zino endala ziyinza okunafuya omubiri gwo n'obeera ng'akawuka keeyongera. Teweerabira n'ebintu ebiweweeza omumiro oba ze twandiyise lozenges, batera nnyo bikozesa mu ssenyiga. Waliyo sirapu za ssenyiga nga bulijjo era ng'enzijanjaba ya ssenyiga eya bulijjo oba n'okukolola. Weewale nnyo okukozesa antibiotics, tezirina kye ziyamba kubanga kano akawuka ka virus. Naye singa wejjanjabira ewaka okumala ennaku ezisukka 7 ng'olaba towona, genda mu ddwaliro abasawo bakuyambeko. N'ekirala singa olaba ng'otandise okuba nga weeyongera obulwadde, otandise okuziira, tossa bulungi, omusujja gweyongera tegusalako, era dduka mangu mu ddwaliro bakuyambe. Teweerabira okulya endya ennungi, vitamins, ebibala, emicungwa, ennimu, obulimaawa, mangada, nanansi, watermelon, ebibala byonna ebirimu vitamin C n'ebibala n'emmere endala yonna eyamba omubiri gwe okuba n'amaanyi osobole okulwanyisa akawuka kano. Eddagala terinnafunika, tebabalimba, tetunnalifuna, era bwe tunaaba tulifunye nja kujja wano mbabuulire nti tulifunye, naye ebyo byonna ebiyitiŋŋana bya bulimba, eddagala terinnalabika. N'olwekyo tukole ebyo, tuziize. Bw'oba obufunye totambula nnyo, tosiiga baana bo, tosiiga bantu bo. Mwebale nnyo, mwebale eddala. Teweerabira okusubscribinga. Amannya Dr. Bulamu, omusawo w'amakaago. Mweraba.